Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba, Ssegujja Hamisi ly'erinnya lyange. Ng'olunaku olwaleero lwanjawulo nno mu bulamu bwange era nga simanyi bulijjo waliwo abantu abamu abalina kye bambuuza, abalina bye bammanja, abalina bye baagala okumanya ku Ssegujja Hamisi. Omulundi ogwasooka nabasuubiza nti mugenda kumanya Ssegujja Hamisi y'ani, Ssegujja Hamisi obulamu bwe okuva obuto bwe butambudde butya. Naye oba oli awo ebibuuzo ebyo biyinza okuba nga omuntu alina ansa yabyo entuufu nga si mulala gwe natambudde naye leero oba gwe ndi naye leero mu kamera, mukadde wange maama wange anzaala. Kansabe abalamuseeko maama abatulaba abaagala okumanya ku bulamu bwange, bingi bye bambuuza era ebimu mbiyina wano. Ngenda kuba ebibuuzo by'abantu ebimu mbibuuza wano nga gwe obibaddamu. Sooka olamuse ku batulaba. Assebo ne bannyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale sawumu. Alhamdulillah. Mwebale okusiiba. Otwongereza ku ddoboozi maama libeere. Mwebale sawumu, mwebale okusiiba. Alhamdulillah. Nga tusiza ku lunaku luno nga mundaba n'omwana wange Miss Ssegujja. Awo wennyini maama nfunye ebibuuzo by'abantu bingi. Abamu balina ekifaananyi mwe bandabira, buli omu alina kategole mwansuula oba oli awo, naye nga ebibuuzo ebisinga obungi byentera okufuna mu inbox zange ez'enjawulo okuva ku media platform ez'enjawulo zendiko, funa ebibuuzo bino wammanga naye nga sinaba kubituukako ebibuuzo ebyo. Sooka osiigiremu abantu ekifaananyi Ssegujja Hamisi obuzaale bwe okuva oba oli awo ng'akyali mu lubuto paka lwe yagwa ku nsi. Maama nakumenya nnyo kuba ensingi zitoweredde. Omwana ng'ono Ssegujja Hamisi omulabako essaawa eno, omwana obuzito bwe bwalaze ku nsi bwe yalagane mu lubuto. Nazitowa nnyo. Nagenda okweza olubuto olwagenda okweza emyezi 5 nga lulinga olw'emyezi 7 oba 8. Nga bwe ndya ku kantu olubuto luzitowa nnyo okusituka kuba kwa lutalo, era bamu baali balowooza ngenda kuzaala babiri obuzito bwe nali nnina. N'okumpima navangamu kilo nnyingi. Abasawo ne bambuuza oba omu yeekwese mu munne banaaba babiri. Naye eky'omukisa omulungi nagenda nsembera okunywa eddagala okutuuka mu myezi 8 ne bakakasiza ddala nti omwana ali omu, naye munene nnyo. Omusawo omu gye nali nywera eddagala ebuwama yaŋŋamba kendeeza ku ndya. Taata wange yakuliisanga ebyokulya bingi, ennyama nga zentula ebyennyanja. Kaakati ag'amata abasawo ne bagamba omwana obuzito bw'amaanyi nnyo, oba obadde okozesa n'obuugi obuveeko. Naye mbagamba obuugi sibukozesa, naye mata biki mbirya naye simanyi. Essaawa y'okuzaala ne wabaawo nno olutalo, kubanga omwana ono gwe mulaba ono yannumira ennaku 2 mu ddwaliro lyaffe awo ekyabadaaza. Omukyalo omusawo yava Emitiyana nga bamuyita Nabisaalu, ne muzaala olunaku lwali lwakubiri ssaawa 5:20 ez'ekiro. Omwaka namuzaala 81 mu Gw'omusanvu nga 2. Kaakati Nabisaalu agenda okupima mwana ono yavaamu kilo 5 n'obugundi nga 2. Kabula kataba ku nnongoose. Era
yali agenda kungoba naye Allah y'ow'obuyinza ne muzaala ng'eryana linene olwo nfaanana ntya ngali myufu ayayay ne baŋŋamba nti ono omwana omusajja yaŋŋamba singa simanyi kitaawo ono omwana naligambye nti oba muzaala mu mukyotala ng'eryana limyufu ng'eryana linene lirina enviiri ekitegeeza maama nali mumyufu nnyo ensi ye enzirugaza wali myufu nnyo bano basenganga zirooza be banyunyuse mu kkala ng'olina ekisingo kale ndowooza mu kaseera kano muwuliddeko ku sayidi ey'obuzaalo okuva nga ndi mu lubuto ate ne mujja ne mundaba n'olunaku lwe nagwa ku nsi. Waliwo maama ebibuuzo ebibadde bimbuuzibwa. Waliwo ono yabuuza ti Ssegujja Hamisi mu buto bwo ki kyojjukira weerabirawo ng'ogenda kubeera muzannyi wa firimu ogenda kuba muyimbi ogenda kuba ki? Ekibuuzo ekyo kubanze neezuula luvannyuma naye kati gwe maama mu biseera awo ng'omwana atandise okwavula atandise okutambula ayimirira awo azannya ne banne gwe wandabamu ki mu ntandikwa? Mu ntandikwa y'omuzannyo okwavula okwagala okuyimirira okwetengerera ng'oli kikyamufu nnyo ekyana nga oli kijjajjasi ng'ate togaana bantu kyekikulu era ne batuuka n'okugamba naye ono omwana olabika wabba mubbi omwana mumyufu ekyana kyonna kikyamufu naye ensakya erabika yiyo maama naye ng'omwana mumyufu mulala naye nga kijagujagu egamba nalabikirawo nti nja kuba walabikirawo kati mu kutuuka okutandika okusoma ng'ekibebe ekitandika okusoma nga atawanya nnyo banne mu kwagala okubajjako ebintu abujingirira ng'akabira ebyokukozesa nga engeri y'obuzannyo bw'akamotoka. Ate maama bweyogedde kamotoka ekyo kyo ne bwe nnakula nkijjukira nnyo nze nakola obumotoka bannange sirina kamotoka sirina kika kya mmotoka kye saavuga mu buto ezimu zikyagaanye mu bukulu olaba nakolako neyifa eyo muwali musiraja nzijukira n'antuma n'erinnya Amiisi Waggala olw'okuba nze Amiisi kati ate ku kyalo kwaliko omusajja nga bamuyita Amiisi Waggala yavuganga ifa y'amagye nenjikolamu akamotoka awo ku bumotoka bwo tolimbye maama obumotoka wakozesa nnyo emiziŋŋoonyo egyo ng'ogisala n'okola obumotoka n'ogira ebigundi byegundi by'empumumpu ng'oteekayo wansi obupiira bw'amayuuni naye nga akukwatira ku kamotoka ako luba lutalo ndowooza mulimu ebibuuzo ebibadde bimbuuzibwa oba oliawo nange ate waliwo byembadde seemanyiiko maama nga yabyesigaliza ebimu nange mbitegedde kati ate bwe watuuka ku ssomero ng'oli mukozi wa katemba ng'era abasomesa bagenda bagambaga era mu kuyimba mukola kutya nga gwe bakulembeza nga katemba olina ensanyusa gy'osanyusaamu abazadde awo nali kafulu sipiikidde ngaawo ng'obakuyiira essente ate nno maama abayimbi bonna basonyiwa busonyi n'okuyimba nsobola era nabasonyiwa busonyi era nenzija mu kisaawe ky'okuyimba abasigadde bavaayo nga yakulembera kwaya yalina akayimba simanya keyayimba ng'akulembedde banne bajje olwo bawaana Amadamu Nayiga bawaana ani ng'ono awaana abasomesa okukamala. Kati maama ono yabuuza ti Amiisi maama wo yabazaala abaana bameka era gwe oli waakumeka booba okibeegambira nze nyiza obbaga ne balowooza nimba. Abaana bange nabazaala abaana 9 abaana 9 abaana bange abalenzi 5 Amiisi ku baana bange nga yewookuna yaddirira owokusatu
tugeza watuzaala nasokera ku balenzi nasokera ku mulenzi nezzako omulenzi awo neetekawo omuwala kali ekyo bakiwulidde ekitegeeza ne bakamwana babe bagumu abaana bazaale nga be wazaala mwenda nobatuusa 12 waliwo obuzibu ku mulembe guno naye nga ensonga muziwulidde kaakati maama omuntu ayagala okumanya Ssegujja olwo kale emyaka egy'obuto agiyiseemu akafaananyi tukasiize naawe osobola okuteekawo ekifaananyi ky'okusinziira ku kikusiigiddwa mukadde wange kati olwo ng'atuuse mu myaka egy'ekivubuka kiki ky'oyinza omujjukirako oba oli awo nze nnyinza okuba ebimu nabyerabira ejange olwo nvubuse ndi mu myaka egy'ebbugumu ly'ekivubuka nakusumbuwa saakusumbuwa oba emyaka gye egy'ekivubuka lwakuba wayagalanga nnyo okgenda ku mupiira ku mizannyo ng'egyo naye nga ye mwana yali omuwulize ow'eddembe bwe nabanga nkugambye nti sooka okole kino oyanguwa osobole okukola egijjo ate n'ennyooka tewali mukaabi enamalanga okuyoosa mmaze okukunaaza nga wammanja kulima olubimbi lwange nkatagge ye ate era ompadde omulimu ŋŋaanya ogukola ku muggo maama gwe walinga okuba ebiseera ebyo nga nnyinza nti obutagusooka gukola era abaana bange nakuba nabakuba maama wange ono gwe mulaba naye mulaba mwagala ennyo yankuba nnyo naye nga teyankubanga nti oba tanjagala nkuba kuntereeza era nembeera mwana omutereevu so ndowooza ebisinga ebimu bagenze babiwulira ate mukubakuba kwe nakuba abaana bange nabagunjula engunjula gye nabagunjulamu mwemufuniddemu okukolagana n'abantu nga maama wammwe kubanga maama wammwe ndi muntu w'abantu kati maama waliwo ekibuuzo ekibuuzibwa buli muntu buli andaba abamu bakibuuza n'abammanyi naye omusajja Ssegujja Hamisi tulaba musajja wa mirembe omusajja alabika okuba nga ayagala abantu omusajja alabika okuba nga alina omukwano ku nsonga ez'enjawulo gwe maama wandaba otya wakindabamu ekyo kye bandaba oba kyendi kye balowooza nkiri gwe okusinziira ku sayidi yo nga bwondaba oba balina okiraba kubanga nange okuva mu buto obwo embeera nalaba nti embeera zange ez'okwagala abantu oba ez'okukolagana n'abantu naawe kwegamba abaana bange mwena muzirina era wazirina ate mwenna mukolagana n'abantu olw'embeera weewaawo gye mwalimu okuva mu buto ate n'omukwano ku ssomero balina emikwano ku banno ku basomesa kale nga tolina buzibu nkyagikuumye ndowooza gwe omuntu yenna ali eyo ayejjako mikwano gyo ayegobako abantu obeera mu buzibu tolina kufiirwa kofiirwa obeera n'emikwano kale nga katugendeko mu kuwummulamu maama tugenda kudda n'ebirala bye mugenda okummanyaako oba oliawo ebyenjawulo kubanga ekisooka nina abaganda bange nina bannyinaze buli omu alina kyayinza okugamba nti Ssegujja Hamisi mujjukirawo ko bwekiti byonna mugenda kuba mubiraba nga tuli wano ku mukutu ogwe bayita Team Ham era nga nja kusaba gwe wenna osubscribinge omukutu guno olikinge okomentinge ate nno mwana wattu omukutu guno gugenda kubaako ebyaka by'ebirala bingi bijja very soon tova ku mukutu kaakati tukomyewo abalabi baffe nkyali ne maama wange omulungi nga bwe nabagambye nti bingi byemugenda okumanya bingi byemugenda oba oliawo nga temubiwulirangako ebimu nga mwabiwulirako siryerabira maama wange ono omulungi ye yatukuza ffe kitaffe yafa tuli bato naye maama ono mukazi musajja yensonga lwaki maama wange mwagala nnyo kitaffe bwafa bakitaffe baagala otugaba n'okuwewula ku maama nti abaana tubayambeko nokatwaleko ono nokatwaleko ono maama yagamba nedda abaana bange mbasobola era maama tukwebaza
wayimirirawo n'ogamba abaana bange jja kumalako nabo era nayimirirawo n'abeera naffe n'atoba naffe mu mbeera yonna. Kale kwegamba omukwano ogwo gwe watulaga naffe tukuze nagwo era gwe wagutusiiga. Kyesirierabira maama wange nzijukira olunaku lwe nazaala abalongo peye yasooka nali mbeera mu kigagga ebiseera ebyo nateete bankubira akasimu nti owaaye mu ddwaliro mukyala we azadde abalongo. Essimu gye nasooka okukuba nakubira maama wange nti maama omanyi nti tuzadde abalongo. Maama n'asituka najja n'ekyogero eddagala erya buli kika erigenda okunaaza abaana. Tugenda okuva mu ddwaliro nga maama yatuuse dda naye omukwano gwamulagibwa okuviira ddala we nnali mpangaalira ne we nnali nsula. Agenda okuyingira mu kikomera we nasulanga nno mu kikomera nno nze gwe mulaba. Enju yali ya mitwalo 2 naye ngeri mu kikomera. Kati maama agenda otuuka nga buli omu bamugamba ono ye maama wa Hamisi. Ebiseera ebyo baali bampita Hamisi sinnafuuka Ssaalongo naye bamwanirizanga abaaniriza maama waabwe olw'omukwano gwendaga banneighbours bange ne mikwano gyange. So maama akaseera ako okajjukirako kinga omaze okuzaala abalongo kiki kyojjukira n'ogamba bannange ekyo kyo sijja kukyerabira ku mwana wange. Kyenzijjukira bwe mwatuuka bwe muti bwe mwava mu mmotoka nange nvudde mu mmotoka bannanga abantu banjayaani olulabanga naawe awo baana ne bakuyiira essente bane buli omu ng'anyiyaniriza buli omu ng'akwaniriza abaana ne babawasire kwegamba ng'abaana tebafuuse na babo nga baabanno era baali babannange abatuuze booli nabo bannange abaana bo bajjira mu mukwano mu banno bwe wawangala nabo bwe wali nabo ku kiseera ekyo b'oyita maama b'oyita taata naye ng'ate ku ssaawa eyo nga ninga malayika empisa gye bampisamu bane weebala okutuzalira omwana bane banneebaza naye mwana wange weebale obutanswaza. Ate era nkyakola bingi maama ebitakuswaza era awo mu kaseera ako bwe nzijukidde ku Kyabalongo sijja kwerabira eyali landiroodi wange ebiseera ebyo omwami Abbas awo mu Kasenyi enateete ne maama Sophie bambi bandaga omukwano mungi ne bapangisa bannange